Sparks 256 amanyaga ngipitwa Trace May kumwe ne Celebrity Patrol wano ku channel ya pemwe bale nya bagenda masomo subscribing up liking and commenting wana go obera ondo mebiga I love to Antovo agency a company teka musente twina trip ejinja ina kuzomwezi abiri mukaga kwa November 2022 to get more information wandike nambe yeri awo wenyinyi na wolaba okuli trip kuli either bataka kuposta baziyita wansi so jiwandike wansi umanye ebisinga wo tugenda batulambula from Jinja to Kapchora binji nye bigenda okubeerayo osalinde ku bantu osubwa ngena kubanga atandikirawo ngena kubanga atandikana Kamenyo Victor Kamenyo tujukire story ye yajawe mabeka kone bamuchawa asaga yabamusimu ka message bakalaba ne baka misunderstanding misleading but misunderstanding ne baka misunderstanding omuchala nanoba omuchala bwanoba nagezako okwetonda nagezako okugula ebimuli nakola zi surprise apology byonna bikoze nafukamira nakaba ne bamugamba you know what it is don't get any chance here nakamba okay nchimize mumbonyabonyereze banga na yes ataba kumulunja afa awoza nagamba why kanesonyiwo omwana w'abandi owamazza kulukutanga echi ndikamwesonyiwe tuwadde tuli awo Victor Kamenyo natekamu akayimba kaneno kakoledwa Enobits akayimba kayogera ebintu bingi nnyo ne byetubadde tetumanyi agambye nti omukyalo ono bwabadde wa kisirani Dr. Victor Kamenyo abadde tava mu kifo abadde mu kifo ky'okufumba dda mu kusosola njala abadde kwega batamufiirako ddala yayita sana mutereza naye nga yagumira ekintu kye naye nga just ye olwalavu nga liyamuziba amaaso ngayo bena tabiraba namugamba mukwano obadde omazeeko mbonyabonye ntuyanye nga simanyi kimbonyabonya hiti nzinoonyeza ziganye kuma omuntu gwe nina yeewa ekisirani biri mu luyimba lwa Victor Kamenyo dunonyeko lugenda balufuluma naye siri mu kusala kigambo izo gama nsala kigambo ayogedde ebigambo byetubadde tumanyi ne byetutadde tumanyi so oluyimba lwa Victor Kamenyo nga lukyali awo tuyina ne Ziza Bafana naye yahitinze studio oluvannyuma lwa omugagga Lwasa okuvayo kumwogerera mu butana netuga okuba nti nayogerako kyovula tubadde twogerana omugabo stock nengamba mulekera ebintu byomunyumiza abaagalana kati Ziza Bafana okayinza bati yabinyume naye tujjukireko nti Vanessa yaliko omuninkini wani wa Bafana kati ndosanga Bafana tanaba nga Bafana ekira n'abakabazimbi nga Bafana abeera ne Vanessa kumbe Vanessa akolaki alaba Vanessa mukolaba afuna omuninkini w'omupya amunyumiza nti owaye nga bino ebintu betunyumiza ex baffe timunalina ex ngakola ABCD ebibichi nanyumiza ku Lwasa mumunange ex wango manyi wamutegedde nti ndiye Bafana omanyi nompuno yali n'abakabazimbi n'obutanabirako nno ddala n'ebintu binene bize mulekera onyumiza ba ex bamwe nina story emu nakasijja jjiko bajja kunyigira naye oli anyumiza ex bwe ate nga ex yalina okutuvuga tutwala egindi nondabira emiwunyaawo ebintu ebyo si birungi kati Lwasa naye byamugamba matu obanyi Lwasa mwana gwe batakubira lugambo ye Lwasa ng'abitugamba mbuziza Bafana oyo bino mumulabo lw'amadredi ago n'okweyita simanya katonda waraka tanaaba tugamba Bafana ne bimugwa mu matu Bafana na hitinga studio era gera tekamo oluyimba ne tumugamba n'obudde lwaki obumalira ku bantu abakoledde abalwasa lwaki tobukolera bintu ebira nagamba omulimu gwange it's music era obudde bwe mbamba malidde mu music guno mulimu mbasi wastinze time bamalidde budde mu music so tulinde hit ya Bafana ngaddiza omugagga Lwasa ebyo n'ebirala tebijja kubanga nga bitulemesa okweyongerayo mu ggwanga Uganda kinyuma olunyuma Lwasa yomu yennyini yakola auditions obadde otegedde zaali oba omanyi yakola auditions zaati zino si z'abayimbi si z'abadancers si za kunoonya bannabitonde kubateeka mu ssente Lwasa yeekolera ddadda naye ekintu ky'omubeezi kikyamususseeko kikyamusukkulumyeko omanyi bagamba n'omuwanvu omumpi naye abaayina waakwata obabyeke
nenga Lwasa yavuddeyo yavaayo n'atusuubiza okutukolera auditions okunoonya ekijujulu kyagenda okuba nga ateeka mu makage ekigenda okubeera de kirabirira abaana be waliyo n'ekifaananyi ekyayitinga nawo ne twatugamba zeewa baby mama we ebikyali bituufu ye yatuterayo auditions nga kyayagala afune ekimyula nga ne Katoluwama yagenda okubeera one of the panelists abagenda omugamba nedda Lwasa gituyita okusinza ne ku kalo Lwasa zatambuliramu tunoonya bakwatamu mu kizigo obanga bali naturally brown nga balina ebintu byabwe nga ba desire n'abatanze like eyo category eyo nga za auditions munaye ze tuprepare teri n'omu yalabika ne tugamba sente zirina we zitakunga nikinolanga auditions abaana bakowa obwavu naine atabako n'omu alabika bannamawulire ne batwala kamera omanyi tebabakudaga ne batusomba zi kamera ne bateekawo balindiridde ekimyula ekigenda okwewangulira Sserulungi ekimyula ekigenda okuvaawo omuvubuka omugogoofu ne wali yalabika abaana babeera ku social media mumpe ku namba Lwasa bana Lwasa amusangibwa n'omusajja bayita auditions ne mugaana okujja mwagala kutufera engeri gye babasisinkanamu ne bamubuuza Vanessa okyamuwuliza emotoka yagitwala n'agamba ajja kugizza oba yagiwa musirikale oba yagiwa jeno oba yagiwani bajja kugisesema omuntu nga takuwadde ekiki tasobola kugitwala naye nga auditions zaatusala tetwasagira n'omukulu Jenkins Mukasa oku Jenkins Mukasa akola ne kale ekintu kino bakiganye ekyokuyita Uncle Sendi Uncle naye nga akola ne Sendi ne Kasuku so babaddawo ebintu nebigwa mu matu ga Sendi oluvannyuma lwa Gravity okola ekivulu n'avaayo n'alumba abayimbi abamu n'amala n'avaayo n'agamba abantu tebamutegera bulungi kyali ayisaawo like buli muntu ojja kwagala oyisaawo ekintu naye si buli omuntu agenda kitegera mu ngeri gwe gy'oyagala okitegeera oba mu ngeri gwe gy'okiyisizaamu Gravity abamukuba obi bamukuba ate nga mu ggwanga Uganda bwe tumanye ennaku zino tokyayogera ku mukulu Bobi Wine bw'oba tomwagala sigalayo mu kamooliko naye tokitugamba tokitulaga just beera mu hype nti zinga ekikonde naye nga mutima muli omumanyi tomwagala naye tokyogera kubanga mukkiriza amazima bajja kuwa ebibyo bwatyo bwe yayogera n'atugamba mukulu akwezi cricket ovo mubimanyi muzze mubiwulira nayogera Bobi Wine takola line yawusinga omuvumya nti Bobi Wine ategeka ekivulu nga kyabwereere naye sitira abantu ne batakola ki ne batajja n'atugamba emirundi ye gyakikobye so abantu bangi ne bamuvaayo omwali Zex Birangirangi omwali Milky Wine kwegamba bonna nga bamuwa from Kamosha to Magere from Dubai to Kampala n'amira ne tugamba ojja kaaba ow'omutima omunafu Lilian Bawazi yapostinga n'agamba the Ugandan industry, music industry is not for the faint-hearted. Ne tugamba if you're not a faint-hearted nga toli mad nga struggle you have to cry n'akaaba ku press conference bambi waliwo faani wano tomusobedde awulira ennaku naye nga story nino gikola Gravity n'akaaba naye nga press conference eno kwaliko bannamawulire of course abasinga okutunuulirwa ennyo kwali Nimrod after omukulu amaze okukaaba nga gamuweddeyo mu kiguwanga Nimrod n'avaayo n'ayongerezaako n'agamba abantu abakadde bave mu music industry kubanga tebalina kye bagikoledde tebalina kye bagigaseeko so baleke bo abato byo ebyana ebito ebya industry birunninga the industry ne bigwa message neegwa ku be yali ayagala atuukeko omuli Edisend namugamba ani muto wano Nimrod ne bamubalira emyaka gya Nairo Broadcasting Station yaliyo ne bamubalira emyaka gya Amnesia then ne bamubalira n'emyaka gya Galaxy ne bagamba before you start hustling okay shinene nnyo you were 17 or 18 so times of amnesia jaliwo like 20 years ago because some of us tetumanyi amnesia we yali efaanana so bwogateje emyaka n'emyaka gyotanaba kubaako nga prospering like anything not even sexually I was like like n'olumba abantu nga bano tebali kye babalemeseza Edison kyagezako kugamba nti abakulu abali mu industry tebalina kye bagezaako kulemesa bano baana bato kuba babaddewo ate ne bavaawo tolina kyoganyulwamu n'atugamba mbu Nimrod yalina white party which turned to be a green party like wali busubi bwereere
if you didn't watch this show wasubwa bawadde Nimrod ne tugamba ye just mubiri nenga bakuwadde naye ekizibu ekyo kinchindete nada nendaba post ya Nimrod aina singles noti party eryo ngena kuzomwezi asatu ne tugamba sendi kye yakulangidde kiyinza okuba nti kituufu we already in October lwakuba nti bakuwadde obulango obwobwerere I want to say that ne venue eyinza okuba nti yabwerere because 911 Galaxy and Kagwira are in the same car n'ogamba nti kati kiki ekigenda mu maaso so ebintu ebimu ebiri mu entertainment industry osoka n'obyekkaanya bulungi nnyo naye it's a sad note okulaba omuntu n'avaayo n'akabira ku press conference nga muyimbi w'amaanyi akube cricket ovo emirundi ena n'avaayo n'akaaba bangi bakisaagiddemu si birungi ebintu ebyo n'abadde tebalina hiti nga mulowooza nti hiti mugenda gifunira ku gravity kati n'ovuddeyo bawolereza nti kiki Alan Hendricks hiti weba yagaana nga ne tatawa abadde mu industry okumala ebbaaga nayagala kukola oluyimba mu gravity omutujju mu doofa ne wavaayo n'omulala Young Mulo oba kati goli mu biseera ki Alan nno kalekaleko naye Young Mulo baby zakukakemani yavuddeyo ayagala okukola mwena mukola atuwaaka tategeerekeka muli ku mwana w'abandi Zex 10 birangirangi oyo yalutuwadda kidongo naye mujaga kaaba luli boro muliga kaaba mulekeraawo hit weba yagaana temugenda hit temugenda gifunira mu luyimba lwa gravity mubeeko n'ebirala bye mukola sabo ngamba vujjeko tuyina the Ganda Boys abakuyimbira nyimbo muli olumonde tweyanze banominatingiddwa mu the Grammy Awards 2022 the African Lives Matter so muba voting twawuliddeko mbu ne Eddie Kenzo ya nominatingiddwa kyali badde kyamaanyi nnyo nga tufunye bannayuganda babiri ate nga simanyi nnyo about the Ganda Boys but mukesi ya Kenzo at least tuyinza okubeera 90% sure nti ayinza okugireeta wakwata n'abakuvaayo okugira oklarifyinga nti yanominatingiddwa lwakwa bikyali mu nkukutu mbu so tuba wishinga birungi nnyo good okulaba nti abannayuganda kye balwanirira nti music waabwe acrossinge Uganda, Kenya, Tanzania kikyali mu hardships naye nga kyebawakinga kati abantu babeera nga banominatingibwa mu Grammy Awards it's really it has to be you have to be grateful for what the music of course bakyali bannayuganda wadde babomba basigala bakyali bannayuganda ne ku lw'ensonga eyo Kididi goma nsembyayo Kididi yagwa ku stage the funny bit of it asoka natuubirako bwati tu ebyaddirira yakomyewo nalibwako ne drip ne tugamba omuntu embadde manyi gwakosebwa lwaki tomusibyeko yesibyeko neno amangu ago bamutaddeko zino ziplasta amangu ago nagamba mbu kabako byagwa byali bitono kabako wininwaje bibadde bwebwo boyita obuggo naye yagudde ekiggwo kyebayita ekiggwo tonzirira era nga agamba tabadde bulungi nnyo ate abantu be bamu ne bamulaba nga performinga ku bivulo ebimu bubadde bamubuukinga mbu muyimbi aliko kati ne bamubuukinga nalabibwa n'ebipulasita bye ng'ayimba nagamba nze sagala nnyo kudisappointing abantu bapromota bampa sente zaabwe nina okuyimbira abantu mwe nabalowooza mbu neekoza simanya biki seekoza mukwano nagudde ekiggwo era naye nina okumakinga sure nti nkola ki nti nnyimba ate sente namaze dda okuzirya nina okuleka nti nnyimba nemalayo sente z'abantu netumugamba tambulira olabako naye bonna mboozi eyekalakasa ku barometa emiggo n'agireka mu ntebe kati tambulira onagamba naye sente nno yazirya naye zamuggwako kati mumuwe ku buyambi Kididi oyayimba negendedde so twabadde tuli awo waliwo n'omuyimbi omulala ozategera ayinayo bulungi naye yavuddeyo na replyinga omuyimbi ono yagwa eddalu yesuula eddalu eyali ku nsonga za Alimpa eyayamba abalimpa nzijukiza engeri producer Kimra yayatunuliddemu Gravity Nimrod era amutaddeko hano nga producer ali wati kunyonga tebyayamba someone is seriously crying like so
so abantu bangi boogedde ebintu bingi nnyo bingi bibatuuseeko but here tusuusuutamu ne tubagamba nti tugenda kubawa kino oba kiri. So abantu abamu abazimba brands zammwe Keys okabiza abantu bangi Keys UG omuloodi the content is good engeri gye wajjamu ng'okola olugamba abavubuka abato tuzenga tulaba bawala naye Keys tojja n'okabya omulangira suuna n'okabya gravity. Mukama yagamba kiri mu Bible nti tolekanga omuntu okusaba Mukama oba okumukaabya amaziga ge okumukaabya n'asaba Mukama nga gwamukaabiza. So Keys brand eno n'amaziga g'okaabiza so okaabya suuna. He was in the industry before you, like oba wali nawe koze ali mugalaji ne ensonga eyo tukeberako sigenda kubanga nsukkawo level 2 of agency tulina trip tukeberekawo for more info oba tugenda tubaterayo ka advertisement jekali ka voice muwulire ebigenda okubeerayo n'okusingako nze byenjogedde sigadde nze the beautiful Trace Mayer mubeere bulungi. Haya level 2 Travel Agency etutwala jinja tuyitemu paka kapchorwa wasuba olugendo lw'ekasese kuno tosaanidde kusigalira tukugambye bukyali tusimbulanga na kusomesa 26 mwezi gwa 11 bwifulye tugenda okulambula kuliko Sezibwa Falls Yetaaga Falls Source of the Nile olubiri lw'ebusoga CP Falls olusozi kagulu olw'ebyafaayo n'ebifo ebirala bigi tosuwa boat cruise ku Source of the Nile okwala mpensozi Mountain Elgon Ranges Campfire wetugenda okusikira emichomo olwo abazinya abazina amazina ag'enjawulo ag'ekiganda amasoga nga batuziniramu n'abazinya abazina amazina amasebeyi nga n'ebyokunywa ebiyitiŋŋana. Sasula kati wekwate kifo kyo mu bwangu ddala oleme kusigalira ate ng'ebifo biweddeyo. Sente z'osasula kwe kuli okulya entambula okusasulira ebifo bye tunalambula n'ebyensula byonna okwo gw'osalawo oba oyingira mu hotel oba onosaba camping tent. Okumanya ebisingawo ku bessimu 0706 49 28 27 oba 0788 755 zirine ku WhatsApp biwagidwa Radio Simba KBS TV VIP Water BTV Just be nebitegekebwa Higher Level 1 Travel Agency tusigala lambula naffe.